Kuna basa nenabichu Salma akutusibwako Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanja endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Emitwe gy'amawulire tisumulula bizinensi yo ne DFCU Mobile Loan. Kozesa essimu yo onyige *240# oba okozesa DFCU Quick Banking App ofunirewo loan oyongeremu bizinensi yo okutuukira ddala ku bukadde 5. Poliisi mu disitulikiti y'Eganga ekutte Registrar wa disitulikiti eno olw'okulangirira ebitali bituufu mu kamyufu k'ekibiina kya NRM akakubibwa Ssabbiiti ewedde. So nga poliisi mu disitulikiti y'e Mayuge etandise okunoonyereza kasambatuko akaaviiriddeko omutuuze okuttibwa abatuuze nga beekyaye. Bino nno bingi byenkomawo nabyo. Nkwaniriza nnyo ku 89.9 Radio Nabasa Fama osiibye otyo omulungi. Agyekumiddeko yewandiise okuva ku ssaawa 8 ez'amalage ekyemisana akaseera kamawulire. Poliisi mu disitulikiti y'e Mayuge etandise okunoonyereza akasambatuko akaviiriddeko omutuuze Ali ow'Ekabuuka mu ggomba ly'e Malongo mu disitulikiti y'e Mayuge eyo okuttibwa abatuuze. Kigambibwa nti omugenzi Ali yakomyewo waka ng'atamidde n'akakana ku mulamu we Nanvule Shadia n'amukuba akakumbi ku mutwe n'azirika ekintu ekyanyizizza ennyo abatuuze naye ne bamukuba okutuusa we bamuse. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga ey'obuvanjuba ASP Kafayo Michael akakasizza bino ngwaffe Mukisa Area obutu akunkumula. Ono omugenzi Ali abadde amanyiddwa nnyo n'omuze gw'okunywa enjaga era nga banywako enjaga eyo ataama n'akuba abantu. Olunaku lwagyo yagenze n'akwata enkumbi n'akuba muka muganda we ono Nanvule Shadia yamukubye enkumbi ku mutwe era yamusanze ali ku mirimu gye ng'akola naye gyamukubisizza muganda we muka muganda we tekinaba kumanya yamukubye n'alumizibwa nnyo era ono yagudde wansi n'azirika omusaayi gwamuvudde mu nnyindo mu matu mu kamwa era yatwaliddwa mu Mayuge Health Center ng'ataawa. Abatuuze b'oku kyalo alabye ng'onaakoze ekikolwa ekyo banyiize ne bakwata emiigo ne bapakana nga bamugye mu budde bw'ensi eno era kati bano abaakubye banoonyezebwa naye kyazuuliddwa bagamba nti ono abadde bwanywa ku njaga afuukira ddala mulalu mwennyini akuba buli kiramu ky'asanga awo. Ate abatuuze b'oku kyalo ky'Ebuwannume Buguleete mu disitulikiti y'e Kamule baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe Ngobingolya ng'afiiridde mu nnyumba. Abatuuze nga bakulembeddwa mu muliraanwa Kaluya Charles batonnyonnyodde. Bugiira okukyolwaleero nga tulina ekikangabwa Ebuwannume Buguleete olw'omutabane waife Ngobi okukyenkyo ng'afu era ekimanyisa taafuire bantu abapalisi modo kumwenda nga etali kuboneka. Bw'atali kuboneka twakoba tuti ayinza oba munumba kuba tuyaboneike ku olwaide. Abakaire be bakaati be yafuluime yamala yanjira muno kuyingira yeyigaire bweyigale tiyafuluime kutimpegano kukeera nkyo batweta bana mubone ku Ngobi ng'aliki ali munumba bali kumwenda agolole afune esente bawandiisa afune sente da palisi modo wakaka tumwete kujiru okukola nti nga Ngobi yasaamirire era ng'ali bwawo n'ayita banange baida babona nga babwine tutya mofu jiro kola tutiyo Ngobi uyeyigaire twakoba tukonkone kutubone bwali bajiro kola batyo mulengeza ng'afeire kale kyatugemya ine enaku neiba waife okufa nga tutegeire. Eyo nga tuvuddeyo eyalondebwa okukwatira ekibiina kya NRM Bendera ku kifo ky'omubaka paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Bugweri Mutesi Amina Nalugoda. Ate era nga ssente w'abakyala mu disitulikiti eyo asabye wabeerewo okukkaanya mu beeyavuganyizza nabo olw'olw'enkulaakulana eya Bugweri. Nalugoda asabye abantu ne banna NRM bonna okumuwagira. Mwide tugemere walala banapate n'abatali bapate tusobola okutwala Obugweri mu buwanguzi mu buntungi eri banaife abandi abaide enuma oba abali enuma banaye mwide mutwegaite kutuzira buzibu tugemere walala ensonga egema kwife fenna mu Bugweri banangana akolerera abantu be anaaba omuweereza omulungi aba mu gavumenti ndi kubakubira omulanga mwide muneegaite ku Amina Mutesi Nalugoda tuweereze ki Obugweri bulungi obwangu
buwanguzi tubwebaza omukwano gwe mwatulaga tugwebaza ayi tubasaba kirala twendaganira tukolaganire walala sobola okola ki okuyigusa ensonga nange benali nabo mu lwokaano mbasaba kirala kungemeraku tuyikirize nti nga pate tukayina olugendo lunene. Ate poliisi mu disitulikiti y'Eganga ekutte Registrar wa disitulikiti eyo ye Kirunda Yazidi agambibwa okulangira Patrick Kayemba gava mu kulya ng'omuwanguzi wa kamyufu k'ekibiina kya NRM mu kwatira bendera mu constituency ey'Ekigulu ey'omu Maserengeta nga tasoose kwekenneenya bulungi ebyava ku polling stations ez'enjawulo ekintu ekyaviiriddeko abawagizi ba Milton Muwuma okwekalakaasa ne bookya n'ebipiira mu nguudo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga y'Obuvanjuba Kafayo Michael akakasizza okukwatibwa kwa Kirunda ku nsonga eno. Akwatiddwa leero era alina emisango gy'avunaanibwa. Ensonga emukwasizza budde ku bululo bwakolebwanga ennaku 17 mwezi gw'omusanvu 2025. Obululo bwabaddewo buno bw'okusunsulamu abagenda okukwatira NRM mu bendera Kigulu South Constituency. Waliyo polling stations zaali 2 zaalimu ebirumira. Emu yali Buseyi polling station n'endala Nakalama polling station. Zaleeta bano bonna abeesimbyewo baakaayaana nga balaba nti bivuddemu bibasanyusizza. Awo ekiteeso kyajja nti basooka bayimirizeemu baleme ku announcing results. Oluvannyuma mwami Kirunda Yazidi asalawo n'afulumya results n'adeclaringa nti ono mukulu Kayemba yawangudde. Ekyo ekikolwa ekyo kye yakoze kyaleeseewo obuvuyo bw'amaanyi. Abantu bagenze ne beekalakaasa ne bookya ebipiira kale kivuddeko okumukwata. Ebyo ng'obitadde ku mabbali aliko omwogezi wa gavumenti era nga Ssaabawandiisi wa disitulikiti Tololo nga kati yagwanyiza entebe ey'omubaka paalamenti ow'abakadde mu buvanjuba bw'eggwanga erya Uganda Ofono Opondo asabye gavumenti ebeeyamba abakadde mu kukuuma emmali yaabwe n'ebintu byabwe bataddemu ensimbi kw'otadde n'okubawa ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'engoye, emmere n'ebyobulamu kw'otadde n'ebintu ebirala. Gavumenti esaanye ekendeezeeko ne ku myaka egy'abakadde gye bafunirako ensimbi mu nteekateeka ya Seje. Bano we batyo bagamba. Ahmed Ngobi yawuuse amaloboozi. Wetumanya nti tuna abakadde 50,000 nga bonna balina sukaali. Awo tusobola kukola advocacy ne lobbying government ebawe eddagala erya sukaali ery'obwereere oba erya bbeeyi nsamusamu. Wetumanya nti abo abantu babeera ne pressure government ebawe eddagala lya pressure lya bwereere oba bbeeyi nsamusamu. Wetumanya government emaze okukebera ezudde olina prostate cancer ofuyisa mu mpale government kebere ekuwa eddagala oba lya bwereere oba bbeeyi nsamusamu. Ebintu nga bwe biti n'olwekyo abakadde beetaaga eddoboozi eddene, eddoboozi eri waggulu, eddoboozi eri consistent. Ofono Opondo njogedde government ya Uganda nga spokesperson myaka 14 badde spokesperson wa NRM ekibiina ne president myaka 26. Ndowooza eryo eddoboozi nkifunye njirina bwe nnyimira mu parliament speaker tasobola gamba nti tandabye. Eyo nga tuvuddeyo abasuubuzi mu katale k'e Namenya akasangibwa mu division ya Wakisi munisipaali y'Enjero mu disitulikiti ey'e Buyokwe. Balabe Katemba atali musasulire amaaso gaabwe gakubye ku mukyala atemera mu ky'obukulu 40 atambudde obute mu bantu era mu lujjudde olw'okwagala okuwangula obukadde obw'ensimbi 2 bweddu. Omukyala ono atambudde olugendo lwa kilomita nga 2 wakati mu Namungi w'omuntu. Abatuuze bakyazikubamu bukiika anti waffe Grace Nantambi abaddeyo. Amanya gange nze maama Maliza wano mukadde. Omukazi n'atambula n'adigidde okuva e Malindi paka Namenya obukadde obubiri n'abulya. Mpaka muleke abakazi batambule kubanga abasajja bejjako obuvunaanyizibwa. Baagala asomesa baana, baagala gula mmere ne rwenti tebamusasula. Abakazi ne basalawo munnange. Amanya gange nze abe nakyo Hadija. Ekyo ku kya milioni 2 nange ntambula. Kya milioni 2 nange nsituka n'entambula kuba nyinza okukolerera emyezi ng'eno oba 6 nga sifunye milioni 2. Naye ne bazikuba enkalu ne baziteekawo bwepa nange neyambula n'entambula bute n'enkunumba paka lwe bampa emiliyoni. Anyaga ina Matovu Christine abamapita Masamu ntunda nnyanya batulekera obuvunaanyizibwa abasajja tebatalina buvunaanyizibwa kuba yatambula ng'ali bwere nga talina